moto kamuli muli muchayo nyweko. Ndio tamaleta demasi. Tamuche pale jeri kunani? Maki. Huyo akupata. Huyo akupata. Mugena nga muchinywe. Morning, sir. Yes, sir. Where are you? Hey, what? It's a long time, but waiting, guys. Yeah. Hello. In the circumstances, my Lord, I pray that you be pleased to have done a test to the 21st. 21st of February, when transfer of personal conduct. This court was C, which directs that partly tried cases should be referred. It has nothing to do with jurisdiction or anything else. So it's what I want this court, it's my prayer, that this court makes a decision on whether it's fit and proper before, like, he agrees with me that this decision has not been stayed. It is important that before we continue with the proceedings, this court first determines, do we have the right, do we have the authority, are we empowered by the law to continue with the criminal proceedings in view of the decision of the Constitutional Court? Because if it had been the High Court, the argument from the other side would be that we have the same jurisdictional powers. But this is the Constitution. Here, Benjamin was here, this date was not available. So we got to know it from the inmates calling us. So the trial by ambush, which they intend to do by summoning a peace person for witness, all of whom have representation and addresses, should be condemned, and going forward they should have a cutscene. Official way, because if it is a matter of law, then of course law should be followed. So I think again the gift make sure that well, Chairman, since there's I don't apparently there's an issue that they want to put across. Ekituufu omulamuzi tusaba otuwuliriza olunaku lw'olwaleero twakwatibwa nga tulangibwa ebyobufuzi, twakwatibwa wakati mu kugumula ebyobufuzi ebyali bitambula, tusibiddwa emyaka 2 nga tubonaabona olw'ebyobufuzi ebyazanyibwa. Bwekubanga okuwagiraho naye Kyagulanyi musango gwa nnaggobala mu ggwanga, tukooyo tuzuuzawo tutwalawo tuzza, tusaba batusalire tukole obusibe bwe tumanyi nti twasibwa olw'okubeera nga twawagirwa omutwe yesimba ku Nakyemani na Museveni ne banne. Ensonga gye tulwanirira yandakukacuka ya asiri akonoona, tukooye tuli mu kubonaabona tutuufunyizibwa,
twawakira nga tufunanga ebyobufuzi twawagira wonaleko Kyagulanyi nsinziira ne wano n'ensaba ne kabaka waffe owa Buganda aveeyo obutereevu ku nsonga zaffe tuli baana ba Buganda era tumukulwana kulaba nga tuza Obuganda ku mutiko baveeyo ku nsonga zaffe ffe abaana ba Buganda tuli mu kuvuunira mu kkomera n'ensaba ne jjajja w'obusiraamu Mulangira Kasimu Nakibinge aveeyo batunanga kubeera nga tuli basiraamu gavumenti eno etulugunya abantu abasiraamu mu musango gwa Nnaggomala tukoye okutwala tukoye twagala batusalire obusiba obumanyikiddwe tumanye tukola tube nze babita saanya mbalayika mutya kunzitamusi sigenda kuva kukolako nga ntuukatuuka batuyimbule twagala tuyimbulwe twagala bwenkanya Excuse me. Defense, who are your lawyers, and then we take a proper decision. So this making a noise will not help you. I want you to know that. First finish one instead of even adding others. So with that, Sebuja Rashid and your colleagues, your case is adjourned 21st Feb 2023. Waliwo kiragiro kijiyimiriza era tukibagamba nti kkooti eri mu bukyamu ogenda mu maaso okuzza ensonga zino. Beekwasizza mbu baajulira naye ate nga tewali kibatadde ku mmeeza okulaga nti no baajulira oba baagiyimiriza. N'olwekyo ffe tukyagenda mu maaso nga tulowooza nti ekigendererwa kyabadde kyakulaba nga tetubeerawo baleete omujulizi. Bwe tubaddewo ne bagamba tewali kuba bwe bagufikisinze twali wano last week ne batugamba tebalina date ku Lwokutaano ne bagufikisinga. N'ekyo ekigendererwa kyabadde kyakulaba nga bakukusa ate era ffe kitulowooza nti okugenda mu maaso okuwuliriza abantu abatali bakwata mmundu mu kkooti zino kimenya amateeka era kivoola ssemateeka nga kkooti taputa ssemateeka bweyogedde enfunda zonna. Ekyamazima tuli banyivu nnyo olw'ensonga kkooti gyesazeewo kubanga musibe munnaffe omu ku bakomuledi ba NUP avuddeyo Saanya n'alaga obutali bumativu nti babasibye emyaka 2 ate nga ne lawyer waffe agezezzaako okubalaga nti Iran constitution okuddamu okuparadinga abantu bano mu kkooti y'amagye ng'omulamuzi we yali asazeewo. So tusaba gavumenti nti ekimala abaana baffe bakooye n'abantu be bakaabidde mu kamera tusaba muveeyo muteekewoko ku ddoboozi. Nnyo ze tukoze ku bantu baffe bano abasibe twagenda mu constitutional court mujukira bulungi ne Banubian we bali mukomera twagenda mu constitutional court ne tugenda ne mu high court omulamuzi n'avaayo n'agamba nti baleete obujulizi nti babatulugunya so nga bagenda mu court nga tewali muntu yenna babaleeta mu court nga ne baloyazi baabwe tebaliwo era gyo mukimanyi bulungi nnyo nti Bobby Yang munaffe naye bamuleese mu court eno yennyini ne bamuteekako ekisango nga baloya baffe tebategedde baloya be tebategedde. Kakate eyo embeera gye tutambuliramu eno tosobola giyita court naye kyakulwanyisa ekirala Mwai Museveni kyakozesa okutuntuza abamuvuga. Newankubadde akikoze mu ngeri y'amaanyi nnyo naye ayogedde n'agamba mutusalire tumanye nti gino gy'emyaka gye tugenda okubeerayo oba emyezi bumalo tusalira then tujja kulinda tumanye nti gino bwe ginaggwayo nga tugenda eka naye okwewuuba oli mu kkooti ozzeeyo tomanyi tebannakusalira tebagenda kukusalira n'ogujja tebajja kukusalira ekyo kye kisingira ddala okuluma kati n'olw'ensonga eyo kati bano okusinga okwebwalabwala baba